tukugamba nti how do you tell yourself that you love yourself? Funa olunaku mu budde bwo ogambe nti obuddakiika buno 7 ku 5 bwange out of the 24 hours funayo obudde nga bubwo. Nina seka wange gwe mmanyi yaŋŋamba nti nze tebankubira simu paka nga sawa 3 zikoze ki ziweze. Ye okuva tahajjud paka sawa 3 abeera ku budde bwe namungu we. Funayo obudde munnange nga bubwo. Fenwa right tuli mu club, tuli 5 a.m. club. We wake up before 5. At 5 we have certain things we do, and you do subuhi, and then you stay on your mat. Ogenda okugira bwoti nga sawe mwekoze eki. Naye ng'olina ebintu by'ogenze ng'otunulako gwe nga gwe okulabanga weetereza obeere ng'osobola okutereeza banno. So tukugamba weeweeyaakadde, meditate, listen to yourself. Tumanyi okugamba bakubuuza how are you n'ogamba I'm fine. Naye nga mazima you're not. Nga you're not. Mwakimanyira bumanyiza I'm fine. Naye ng'ova mu ddwaliro olina ne cannula. You're fine but you don't even have transport to go back home. You are fine but you're hungry. You've not even had a basic meal. So tukugamba tandika okwewulira ddala. Era otandike n'okwogera si kuba kwerasa. But tell people, you know what? Naku zino siri bulungi. Nti ate kiki? Mugambe nja muntu baba tamusimu kulunya mugambe nja kuba bulungi naye bwaba waliwo abantu nga beetaaga okumugamba nti ennaku zino nina challenge bweti ne bweti, because most of the time when you share that challenge omuntu oyo chances are high agenda kubanga akuyambako to even solve that challenge. Okirabye? So tugamba listen to yourself. Wuliriza omubiri gwo gugamba ki. Abantu endwadde zino ezijja mu bukulu, endwadde ezo ezitawona zijja ziri omubiri gujja gu reportinga olubuto ne lukulumirira nga ulcers ezikola ki notandika okufuna entunnunsi olinnya amadaala omutima ne gubeera nga gulopa nti gundi pressure ekola ki ejja notandika okuba ng'otuuyanirira bw'ogenda emmanju ofuuyisa sukaali akola ki ajja. Listen to your body. Listen to your body. Abakyala kati myaka gye tugenda okusemberera awo gye tutya menopause. You know, at a certain point omukyala bw'owangaala waliwo period gye bayita menopause. Menopause etandika about 8 years. Omubiri ne gutandika okufumitirira periods ne zitandika okubuukabuuka omubiri gukulaga nti waliwo kikola ki naye gwe tolina budde. Tolina budde era Mungu atutaase kubanga tuli tuto obudde bungi nga tuli ku bantu abalala era tukikendeereza eddala ensi ejja kufuna emirembe bwe tunaba nga tugenda twefaako. Obeere nga bw'owuliranga olubuto lukulumye leero n'enkya ne lukuluma ogwokusatu ogambe nti let me go to the hospital. Bakebere mangu bagambe nti Hajjat nga tulaba mu kapayiroli katonotono akakatono bakateekako eddagala kafa. Naye ng'ojja kugenda bakubuuza lwatandika ddi olubuto nti lulumye nno. Otandika okunyonya omusawo nga bwelukulumye era nga wabadde onywanywa ebiddagala ebitategeerekeka n'ebirala. Bagenda okukukebera nga wafa dda waggwawo dda nga tewali ddagala lisobola nakukola ki kukuyamba. So tukugamba obudde obwo obubwo nga bwo because all the 24 hours apparently yours. But we are telling you, me and you, babino byenjogera nange mba nina okuba nga mbyegamba okutoolako kati kiri gy'oli, how valuable you are to yourself, how much time you're going to give yourself out of the 24 hours.